koowa era toggwamu maanyi, toggwamu ssuubi. Oteekwa okusituka oddeyo okole ekyo kye wakkiriza okukola, kye wasalawo okukola, okiwa amaanyi go n'obudde bwo. Amaanyi n'okukkiriza mugajje mu bantu be mutunuulidde. Bayiwa mugatunuulize oyo eyakuyita okukola ekyo ky'oteekwa okukola. Ebintu bino bye tukola tetusasulwa musaala, naye ate twayitibwa okubikola, tuteekwa kubikola mu mbeera zonna, okuggyako ng'ezimu zikalubye, ng'eya Saturday wedde bwe yakaluba ne bankwatira mu kifo ekimu ne baga tojja kuvaawo. Kale tokoowa, leero nzize kukugamba nti tokoowa. Oli ne bw'asaba obudde busigale nga buzibye, mazima ddala yateekateeka nti oluvannyuma lw'essaawa 12 bukya, ate era oluvannyuma lw'essaawa 12 buziba, ekyo tali kikyusa. Basobola okukuteeka ewantu awatali kitangaala ne babuzibya emisana, naye era ebweru wa kifo ekyo bwo buliba butunula. Towuliriza bigambo byenjogera, wuliriza emboozi ebigambo bino gye binyumya, osobole okufuna okubikkulirwa ku ebyo ebyekwesi.